okuyamba beesimbyewo ng'akimanyi buli mwezi agenda kufuna miliyoni 4 kyekimutunze ettaka lya amabanka ne gabakubira tukuwole ne beewola ssente okufaako obufi kyokka ate baagala kutusirwalirako kati munnange mwe bafuutu soja kino nkibagamba ffe twazuukuka dda ffe twezuula dda mmwe kamwetunde mmwe kababalyemu ssente ffe tebagenda tulyamu ssente kati Rama otusomesa oba otukakasa nze sikakasa wabula kati kanfuneyo ku muntu omulala ow'enkyukakyuka bafune ffe weetuli nze sikakasa njogera reality mu byenjogedde jangu ŋŋambe nti nga tovumye njagala ojja ogambe Rama mu byoyogedde kino olimba ate era njagala ogambe nti Rama mu byoyogedde Rama mu byoyemu nga tovumye kati tuli mu reasoning na history mbu bino olimba senga era bagamba olimba kati baleete aha kati baabo weebali mutidde wangi omwana Rama asomesezza eggwanga linaagaana buganye kuyiga yabadde abasomesezza omusajja Bobi Wine kyatukoze Bobi Wine atuyisizza bubi nnyo omusajja Museveni azemu n'amutwagazisa nga twali twamukoowa nga twali twakoowa Museveni naye bwe tutunuddemu ne tugamba owaayi katugira tugumiikiriza azaala ekibi akiwongolerera okitegeera omusajja akubidde Museveni campaign essaawa zino singa si Bobi Wine Uganda yonna yandibadde yagoba Museveni Dezo mbadde nsaba tutwogereko ku deep politics Rama ina akantu kakonyakako about deep politics especially musawe no nga bagaba cards obanga abantu balaga okwagala okwesimbawo mbadde nsaba tuteseko ku nsonga especially mu kibiina kyaffe ekya NUP because we see that oba it is against the other opposition parties simanyi because mukujja bajja n'enkola egamba nti bagala kwegatta n'ebibiina ebirala basobole okubeera nga bajja kukola kyemalira ku bukulembeze naye ate right now tulaba nga ate bakola ebikolwa ebigenda okusibako nakyemalira tuleke biri ebyokuvuma abantu wabula ne tactics abakulu ze bakozesa mu kibiina ziraga nti tebalina ssuubi lijjako Museveni ku bukulembeze oba mpolitika kubanga essaawa eno wetubanga twagala okuggyako Museveni oba okukyusa obukulembeze bw'eggwanga omuzannyo gwetuzannya empiki tuzitambuza tuziza waffe mukyo zitwala emaaso ziri endala tulaba nga tulinga bakola ebyekisiru nina abantu balinga 4-5 benteekako nnyo omulaka abalaga nti ekibiina kya NUP tekirina focus kujjako obukulembeze bwa Museveni oba kukyusa bukulembeze bwonna nkasooke mbabuuza ensonga abali wana ba NUP lwaki mujja Lubongo y'embalala gye yakulira ewaabwe okumuleeta e Kampala Central nga embalala ewaabwe tevanga y'omuntu wa NUP wadde n'omu nga ate bamutaddewo mu kifo kya Kawempe South yava kati mbabuli ebigambo bino buli munakolanga ebintu ebiswaza wuliriza soko kwate Kawempe South Kawempe South waliyo Haji Mubalaka Munyaga Mubalaka Munyaga bamujjayo ne batayo Alhaji Kazibe Kipindi bwe bajjawo Kazibe Bashiri Ndasira nga kyabula yamuleeta kati aleese mu Uganda Ready Nyanza ava Kawempe okimanyi kwe batuleetedde Kawempe South n'ekirala ngenda kuleka abalala boogere omwavu muting amoyina noise omwavu olina background ejja ngenda kusirika bampeyo eddakiika emu ngende kyenjagala obbagamba kye bayita okulumirirwa eggwanga kyekino kyengenda okukola nze sigenda kwesimbawo naye ngenda paakinga omuceere omwana oyo Stewart naye teyeesimbyewo Jeke waliwo n'omulala Lozeti Gabuz tukutte ssente tugende tulabirira abatalina bakateeyamba naye nga tetunoonya kalulu njagala ngaba ekintu nga sigamba nti neesimbyewo abaana baabo etwalira ebintu nze nkusabye kalulu
Nebabon era ngenda kupakinga bintu mu dduuka vuga motoka yange bitwala. Ekyo kye bayita one love okuwaayo nga toyina ky'osuubira kwe kwagala eggwanga. Kino kyembadde njogerako nti bannabyabufuzi batufera nti batwagala. Ye muntu atunda ettaka lye n'akwata obusente n'akwata kamera n'amulisa mu bantu n'agamba munnonde ng'awaddeyo. Kati nze ngenda kikola nga sinoonya kalulu. Kuba nti nnumirirwa munnayuganda ali eyo atalina kyalina. Okitegeera mulumirirwa babo ba Stewart huyo omwana oyo yabadde birthday n'akwata ssente mu bulumi n'agamba Lwama oyo omwana oyo Stewart gwolaba yali atambuza Benson. Oyo gwolaba ng'alya mmeketu wa nnusu bitaano olunaku n'amazzi ga 10. Naye payini gye yayitamu kati ate kyayagala okukolera abantu yeesimbyewo teyeesimbyewo. Twaguze omuceere, twaguze sabbuuni, twaguze butto ne ssente enkalu ziizino tuzitwalira abantu ziizino. Noonya kalulu. Kati lwaki omukulembezeewo owa Nuupu amala kutunda ttaka ate nga zze kwesimbawo n'abigaba lwaki babigaba mu kalulu? Kati mugende mu maaso kuba kati ffe tugenda gaba bintu tewali budde. Kati mu abakulembeze bammwe mumanye nti mwalonda bakakyere abaagala okwekkusa ate ababawanga baagala mubaddize. Naye ate ffe tuwaayo nga ate tetuli beemuppi. Ekyo kye bayita okwagaliza ensi yo n'okwagala ensi yo. Kwe kukwata nnusu bitaano n'olaba omwana ku street n'omuwa nga tosuubidde kalulu ate watali kamera. Eno kamera sandi gitaddewo naye njagala mbasomese abakulembeze kyeki. Oyo Namboze ne Shami mu Malende bakwata budomola bwafuliita bwa butto. Bwafuliita bwa butto 10 ne bagenda nga bagabira ekyalo nga bukamera bwe butambula. Munnonderanga ddala mundabiranga ddala. Lwama nkikoze ewatali kunnonda. Sinoonya kalulu ka Mystic Kitoko. Sinoonya kalulu ka bwa President Stewart takanoonya. Lozeti owa Mama Fina takanoonya. Jeke takanoonya. Naye tulumirirwa ensi yaffe nti abali obubi nabo tubawe. Mugende maaso nve tugenda gaba bintu muddaawo abamwe bagaba banoonya bululu ffe tugaba tetunoonya bululu tuwa buwi kati kankulage ogwemu. Okay, kamale ensonga zange nti tubadde twogera nti ku Lubongoya embalala tukimanyi tevangayo omuntu wa Nuupu ng'ate tubadde tusuubira nti singa okwata Lubongoya n'omuteeka embalala we expect some people to follow him. Abantu bagenda kwesigayo at least oyinza okujjayo ne ba MP abalala 3 okusinziira ku Lubongoya n'ofunayo ne bakansala. Tuvaawo tugende ku mu MP akyasinza okubeera active mu parliament that is Ssemujju Nganda omukutte omutaddeko omusajja omulala. Sisuubira nti Musisi is a good person. Nesisuubira nti ate asobola okubeera nga avuganyizibwa Ssemujju Nganda. Oyina Namboze asobola okuvuganyizibwa Musisi. Namboze amaze ebbanga mu parliament talina kyakolayo. You leave her awumule cause bino si byakufiirako because you cannot be abusing Museveni of overstaying in power ng'ate gwe you are bringing people who have overstayed in power. At least we can go with the Nsereko cause olaba kye yakola yagamba nti Museveni is overstaying in power ye n'agamba mumpe ebisanja 3. Namboze yasooka alisereko mu parliament. Namboze is still there. So what are we doing? Okutte Musisi omutadde ku Ssemujju Nganda. Ssemujju Nganda ogenda kufiirwa Nsereko, ogenda kufiirwa Musisi cause by all ways Musisi tasobola kuwangula Nsereko. Ng'ate tukimanyi nti Musisi alina ebirowoozo ebirungi ebisobola okugattibwa ku ggwanga. Ogenda kulekayo Namboze nothing doer. Owokusatu okutta omusajja bali mwezo eyalondebwako ne ku mutindo gw'ensi ku level y'ensi yonna okubeera the best mayor in Africa. Omukutte omujja ku bwa MP otaddewo yagwe Busoga. Omuntu wagwire Busoga gye bamuzaala omuleesa wangule Nakawa. What are you praying? Mugezaako okusigaza kintu kyammwe just mwenga mu abakulembeze teri muntu mulala mu Nakawa East ali mu NRM mu Nuupu asobola kwesimbawo. Ate njana kwesimbawo ku bwa president. Omwavu tewali muntu mu Nuupu wangi. Omanyi lwaki Nuupu yatasegirinya? Omanyi lwaki Nuupu yatasegirinya? Ku byembadde njaga Nuupu tayagala eri Nuupu ezimba kintu kyayo omuntu akola ennyo taba na mugaso. Kubanga essaawa eno tukize tugaane bali mwezi tasobola kuwangula Lukwago e Kampala oba oyagala toyagala. That means oyo omusajja omufiiriddwa ogenda kufiirwa ono omusajja Busoga. Lukwago akoma ku bwa meeya.
Lukwago akoma okuba meya era tusuubira okuba nga Winnie Byanyima yayinza okujja kuba pulezidenti wa PPF. Simanyi PFF Winnie Byanyima yasobola okujjako okusinziira nti muzeeyi ali mu komera tagenda kubeera mu misale za nominations. So kati wetubange essaawa eno NUP is against NUP instead of being against NRM. What are we praying? NUP yajja kufujjawo opposition oba yajja kujjawo NRM because nze ndaba ebifa ate NRM byayinamu amaanyi naddala outside Buganda NUP tetaddeyo babaka. Last time tukkirize tugane NUP ya paradinga ababaka 289 yafunako ababaka 57. But what are you doing now? Ogenda kola otori covering abali ababaka abawere 203 bewafiirwa. You are here abusing Museveni always. Focus bagitadde Kampala. Yensonga lwaki bajjeyo n'abe Busoga n'ab'Embalala babatadde Kampala. Who told you that Uganda is in Kampala? Weche kikulozesa nti wawangula Kampala oba wangudde Buganda. Tukimanyi bamanyi bayina enkola eno bagenda ku bintu bya UBOS nti Uganda Kampala ina abantu milioni 10. Tukize tugana abantu abali Kampala ffenna tetulonda. Bwe tutuuka okulonda tuddayo waffe mu byalo gye tuzaalibwa gye twewandiisiza. Abasinga twafuna endaga muntu zaffe nga tukyali mu byalo 2014 nga tetunnajja mu kya tetunnajja kati bo batunulira kweyo percentage eri Kampala. Oyogedde ku kyendaga muntu. Nina abantu benjagala nina ekintu kyenjagala okubuuza ku ndaga muntu wano. Bannaye wano waliwo omuntu nga mutuuze wa Bungereza oba mutuuze wa US wa America. Anyway, ng'olina obutuuze bonna mu nsi yonna njagala babuuza. National ID zammwe expiringa. Okay, expiringa ndaga muntu kiyinza okuba mu nsi endala sikimanyi naye nze manyiko ensonga lwaki zikadde expiringa era singa oba olaba zigwako ku myaka 10 oba 5 olw'ensonga nti baba basuubira okukola recount okulaba abantu abali mu gundi kozi omuntu ali newinga ndaga muntu yoyo aba ali active mu ggwanga. Izo ensonga lwaki zibateekako expiry date in that nti ebbanga werigwako nota expiringa kitegeeza you are no longer in the country. So government oba ekola plan gwe baba tebakyakubalirako. Yensonga lwaki kati even a one day born baby by ayina nini number. So that is it yensonga era ndabye kyakubibwa n'abo opposition n'abo omubaka wa opposition ng'ali ku TV awo woggana lwaki bali newinga ndaga muntu nengamba laba ababaka tulonda tamanyi nsonga lwaki tulonda ndaga muntu tuli newinga ndaga muntu tukiriza tugaane waliwo ebintu ebimu ebiswaza ababaka byebogerako ne biswaza. Okimanyi nti okulinewinga ndaga muntu kitegeeza omuntu atazzeeyo kulinewinga aba yafa era gavumenti eba tekyamubala ng'ezo bazijjawo bateekako abalala weba ekola planning eba eplaningira abo abalinewinze ndaga muntu zaabwe. So guys simanyi tekitegeeza nti oba expirinze okubeera munna Uganda naye just kiba kiyambako gavumenti okulaba omuwendo gw'abantu abali mu nsi. Kuwa kalulu okugaba naffe tumale ku Rama toyanziza. So nekirala deshi simanyi onansonyiwa nabadde njagala twogereko ne ku kintu kya traffic penalties. Simanyi oba abawano bakyogeddekoko kozi ndaba kibuuminze nnyo mu ggwanga abantu bakyogerako nnyo naye nga tugane bannayuganda tetumanyi kyetwagala. Bannayuganda tetumanyi kyetwagala. For all long time bannayuganda badde bakaba government doesn't implement its laws zereeta mu ggwanga. Era waliwo ne gwe nali njogera naye olumu ku shona ngamba Uganda ina amateeka malungi naye tulina weak government tegateeka mu nkola. Right now government yakuta amateeka ga traffic laws negateka mu nkola. We are crying because of amateeka and we have the problem of still political influence. Bannayuganda bannabyabufuzi ababuukira buli kimu. Jo nalabye lead of opposition Jo Rusenyonyi bulijjo yagamba nti traffic laws tezimplementingibwa nga we zaateekebwa mu constitution ne baleesa ate enkola eyinza okuyambako human person okubeera ng'asokontrolinga bakontrolinga gundi zino nate nalabye ng'akikuba. Tukirize tugane zino penalties dash tubeere wano ne bakugamba nti okutuuka ku ssomero ku ssaawa 5
obuukabuuka emirundi 5 n'okugamba nti bw'otuuka ku ssomero leeti bakuba emboko 10 kyekikolera kyekiyinza okuleeta obutatuuka leeti ku ssomero by always okumakinga sure nga implementation zino zikolebwa okuimplementing nga gundi zino bayinoteekawo amateeka amakakali so that not everyone can disorganize it. Tukiza tugane tufiiridwa abantu bameka ku road accidents. Recently twafiirwa biker waffe photographer abaana bakosa accident za musobola okunjulira yali avuga yali overspeeding yatta n'omuntu teyayogerwako. Omanya abantu abatiddwa like netategeera mwe muri wano tukiza tugane everyone here at least you have a friend, you have a family, you have someone you know nga yatomerwa lwa overspeeding. Kati njagala nkubuulira ebigambo bino. Njagala ombulire wewe kugamba nti awali speed ya 3 ovuga 3 awali ekinana avuga kinana. It's by the nature chenjaga otegeza teka yaze teritegeeza nti emotoka okuva lwogitandike wakapaka lwotuuka embale olina kuvuga speed 3 neba akugambye awali speed ya 3 vuga 3 awali kinana kuyamba abantu kimwe tulina abantu mu Uganda batasoma na bupande bwa kukubo nga ye wajije no mukyenda agitwala direct paka Lama tulina amateeka malungi naye tetugagoberera olw'ensonga tetulina strong penalties zitufosinga ga implementinga. Kyekizibu kye tulina twetaaga strong penalties nga webakugamba nti nga we byajja ku bisiyaga nti webakukwata ng'osiyaza omwana gw'olina woyita oba biki bakutta wali olizemu okuwulira ebisiyaga mu masomero kubanga bakimanyi waliwo strong penalty eriwo. Nemwe buli kimu mukiteeka mu politics Museveni ayagala funirako Museveni abala sente za kalulu buli kimu mukyonoonye bannange ate bino byonna ku mulembe gwa Nuupu saagala kuboogerera naye nkulamusiza bikidde nsabakuogera nabyo mubakawa omwavu alina plan celebrity ayagala kuddamu omwavu nkulamusiza muganda wange dabana mbona lebo ya sini omulama gwe parking bano tebajja kusirika gwe parking abama omwavu nkulamusiza kakati nyinda kuterezaamu mu nsonga 2 oba 3. Ensonga esooka gyoyogeddeko ya national ID munnange teziriko expiry date mbu lwakuddamu kubala bantu leka kulimba bantu. National ID that was the first time kukikola yalinga olaba pilot project era nkusuubiza national ID eziddako ziyinza obutabaako expiry date. Ekyokubala abantu ogamba mbu wotaddayo ku renewing national ID government eba tekupulaningira nedda muzeeyi. Government waliwo kye tuyita dual citizenship nzikirizibwa okuba n'obutuuze obw'emirundi 2 ogwo gumu. Ekyokubiri waliwo abantu abakola contracts ng'osobola okubeera ng'ogenze oli munansi naye n'ofuluma ensi okumala emyaka 5 gy'olaze nga togenze kufuna butuuze naye ng'ogenze okole emirimu olumu egisobola okubeera egya diplomate egimu egisobola okubeera egijo tekikugjaako kubeera munansi. Kyova olaba omuntu bw'afa afuna death certificate mugende ewali jeswa jeno n'ebyege ne mufuna death certificate oyo ave mu system. So muntu yenna atannafuna death certificate neweba national ID yeweddeko government esigala erina okupulaningira kuba obeera mulamu naye obeera ne gy'oli kubanga waliwo n'agenda obeera mu koma emyaka 3 okulinewinga national ID kumuyiteko ng'ali mu koma kyogamba national ID bakitwale nti kati oyo naye yava mu ggwanga ekitegeeza teyeetaaga. So okulinewinga national ID kikiriza oba kigaane n'ensi nnyingi ezitali renewing national ID nayo babala abantu wabula ekisooka it was a first time project eteekwa okuba nga basobola okuba baakikola mu nsobi emu oba endala oba n'okuba it was a pilot project nga baagala kulaba kinaakola kitya. Kyova olaba nti mu kusooka baabireeta nti ate na national ID tebakujjanjaba mu ddwaliro ate na national ID togenda mwana wo tasoma but because it was the first time abantu baali pardoned kubanga baali bakimanyiireyo gye tuyita pilot project ebeera ya kuyigirako esobola okubaamu ensobi emu oba endala. So tolimba abantu
mbwatali nuinze national ID kitegeeza government tekupulaningira nedda muzeeyo omuntu yenna yafa yoyo lezi banaye webale nnyo webalire eddala oyogedde bulungi bantu nze mbadde nsaba otuweeyo justice ensi bbiri zokka ezitalinywalinga ID zaazo ng'ebiwandiiko byabwe tebibeera ne expiry date kati si biwandiiko tubadde kati okimanyi waliwo ensi ezitalina national ID Kenya balina bagiyita batya tebagiyita national ID balina kye bagiyita kya Luswahili naye tekyeexpiringa lwakuba erinnya lyakyo limbuze balina engeri gye bakiyita kigambo kya Luswahili it doesn't expire. Yeah, you can make your research. I've been to Kenya more than 10 times. Chenkugama nchirina nchimanyiko information nchimanyi nyizo butamanya si ziri nyingi nnyo naye ni nsobola okuwa yeyeemu nchiteexplaninga ekyokubiri ekirala esobola akasekendi kamu ngenda ku oddemu ekyokubiri esobola okuba nga reason y'okweexpiringa bagirina naye ate si yono gyawadde Ekenya Lezi tugende mpola totuvuga speed nabera yoko nokugendayo Kenya ezitagwako wanjisebo waberanga mu kitundu kye Kenya gye balina idea ezitagwako siwulidde network badde drone naberanga wa naberanga Kirimani Kenya ID zaabwe ziggwako era bazirinywalinga n'ekyokubiririze onalimpa abadde alungamya naawe lungamya saabadde talimba bantu naawe lungamya ate kati nze nkulungamiza gwoli wa ddembe naye ate otandise nti ate onaalimba tanalimba kati ekyo kyekimu nkulaze gwe kyotalabye Kayongo nkulaze nti gwe kyotalabye kyalimpa lezi avudde ayogera byayogera naye ng'ayogera ng'abitegeera naye byayogera byonna tekuli kituufu na kimu ate amaze n'aninsingaawo oyogera munange genzo kyenjogera nkimanyiiko naffe tumanyiituleka kunaffe amanyi n'agenda mu maaso denzo kiriwo ekifu ku byenjogedda kaadi ziri zexpiringa kaadi bwe kadi odano bagiyita kadi y'Ekenya gye bakozesa Kayongo kadi y'Ekenya bagiyita batya national IDs nga Kenya bagiyita batya anti we bakiyita mu Luswahili kitambulisho ekitambulisho tekiriyo nedda ssebo ekitambulisho tekiriyo Kenya balina erinnya lye bagiyita is not kitambulisho kigambo kya Luswahili anti polisi bwekuyimiriza kyekusaba no police anyway oli waddembe kiri kibaako nga woolaba anyway you're free to take what you want. I can tell nsobola okuwa submission yange kirungi kuleka abawuliriza asobola okubanga amanyi kyayogera ng'amanyi ne Kenya yali agezi Kayongo have you been to Kenya wali obaddeyo but 2 times obaddeyo 2 times kati gwali okayana I spent there 6 months then n'emirundi nga gyembeera n'emirundi gyenzize gisukka mu 10 so sikiwanti anyway siri wano kumatiza ndi wano kugamba kituufu oli waddembe obutakitwala oba okitwala kati ekirala mwami omwavu kyayogeddeko ekya express penalties express penalties fenna tukyagala kyandibadde kirungi naye gwe kyolimu ensobi gy'oyagala okukiteekamu yino ensobi eri mu kya Uganda ekisooka kiri kusoloozebwa si gavumenti kisoloozebwa private company ey'aba Germany ye yawa gavumenti sente $247 million era ne baweeba contract bakontractinga ekyo ensi endala si bwe zikola nti ono abeera wa private company aba alina kukola magoba gavumenti eyaffe tesuubula se ebintu byekola tena bifunako magoba
because yaiva mu kusuubula kyejagitunza government parastatals bw'obojjukira n'etunda ebitongole byayo okwali kati gye tuyita fresh diary n'ebirala omwali nezi UCB ekyabitunza nti government yano yasalawo tegenda kusuubula. Kati ate bw'okwata ekintu ng'ekyo kubanga era w'okwata eddaliro ly'emulago n'oliwa private company eriraninge ekyo kiba kya nsobi. Singa gavumenti yebadde ekikola ku lwa gavumenti bwayo negamba nti ffe tukisazewo nga gavumenti era kati genda kuwa example ya gundi ye Tanzania. Tanzania baali bazimba bridge. Eyo bridge gye baalonkinze oba it's the second longest bridge in Africa. Ne bagamba okay twetaaga sente ezizimba bridge tezikirina. Omanyi kye baakola? Ne bagamba tetugenda kwewola. Ne bateekawo road fines nga ziri affordable. For example, ne bagamba nti tubadde tusabe emitwalo 10 kukuba ebitaala katusabewo emitwalo 2 n'ekitundu nga sente zino specifically baziwadde tamu ya myaka 10 nga specifically zigenda ku developing infrastructure mu Tanzania. Ne baba ne target ne bagamba nti gwo papa ogenda ku airport opapa yes osobola okukuba ebitaala otuweyo emitwalo 10 oba ogenda kuba ebitaala emirundi 3 oba 4 otuweyo emitwalo 10 emitwalo 10 egyo tugikwate tukole buliji yaffe. They had a target, they achieved it. Era target badge wanjise soko inde dash soko ntekeko mu kinene abantu bana basome ku kikwatagana ne ku kadi ya Kenya wenacho bajja kugamba nti neyagaliza kamale agenda kukulaga kamale agenda kuteeka yakulage. Leze genda maaso. Kangende mu maaso. Kakati kyembadde nkugamba kikino. Unti bowe balina target ne babeera ne target nti ya kuzimba bridge tetulina sente twetaaga sente ez'okuzimba bridge ne bagamba katika tulowalinge traffic fees traffic fines betuzilowalinga tukwate sente ezo tuzimbe infrastructure. Bridge bagizimbidde emyaka bagibadde 5 between 5 and 7 years. I stand to be corrected. Yawedde wanewaffe kye twakoze twakutte sente ezo ze twalese express penalties ne tuzikwasa private company esoloze ezitwale ziringa ezayita mu bidding. Ekyo tekibeera right. Ntona abaanoonya magoba bw'aba yakuwa eba tenda actually tenda yajugula $247 million alina ogikolako amagoba agataka wansi wa $2 million eza because it's a long time oba myaka 5 oba 10. Leze ekyo kinenyezaani okinenyeza kampani okinenyeza bantu sigenda nenya muntu gwe nyinyonyola yajja kukitegeera gwalina okunenya gojja kuwuliriza ojja kuwulira gwolina okunenya nti wano ffe ekibanga ekituluma nti government bwereeta ekintu bwe kityo singa ekikoze nga kyo trust me yandibadde nayo teteeka fine mu mitwalo kati kankulage we bakolera ensobi ne bakugamba nti bw'ovuga awantu nga let's say let me give an example bw'ovuga ng'oyogerera ku ssimu kubanga bali tebakifunamu bagenda kusiba oba is it 2 years n'okusasula emitwalo 6 naye bw'ovuga speed bagenda kukutoza emitwalo 10 okusinzira speed gy'ovuze. Is that practical to you? Kiki ekyandibadde kyetaaga emitwalo omwaka omulamba n'emitwalo 2 ekyo kikulaga nti it is a money making scheme to an investor webwaweerera obuzibu. So singa it was a government initiative nga bwe kibadde amateeka n'ekyokubiri nga maliriza nti zino fines government yonna naddala eyawa ne Uganda bwebaako ne sente zeeyagala okujja mu bantu mu ngeri y'omusolo ziba zirina okubeera approved by government. Zino traffic fines teziri approved by parliament by parliament tezaayisibwa tezaapuruvinga mu traffic act mulimu ziri fines enkadde
kakati bano kyovula anti batandika okubuuza nti zino zaayitiddewa ani yaziyisizza etteeka ate jo pulezidenti yataddeko omukono tubeere awareness etteeka libateereddeko omukono oba mwezi nga gumwe mabega oba weekisi lyabadde lya traffic and used roads biki eryani tezaalimu zino fines zaalimu zande biki act bikwata ku ebyo anti lyalimu ziri fines rama we mutins tetukuwulira byogera abantu abapakidde emigaati soda tulamogera tuweereza emigaati ne sabbuuni gwe tomanyi nti abantu bwe bamala okulya egyo emigaati n'okunywa soda bakyamuka okuddako ekiddako kuba kwegatta toba wadde bupiira ojja kuddayo kubawo olulala ojja kusanga Rama yogera va ku bano wama abaasama yogera Rama ebintu bino ebitume omwami oyo yabaddeyo baatideeye n'agamba nti buli baati agenda kuindoosinga ebintu kakati yakolaganye nejjeto kwebaza ezeti mama sente zange nebaza bubuwaabwe wabula ze badnesize eti J.P. Stewart nani omulala Stewart weeyogerere kubaga gwe wankuye olaba kati ekisinga lwaki lwamanze nkwadaganye naawe abasinga ffe batulaba wano ku media mbu tuvuma naye tebamanyi kyetuli kyoolaba nze Rama wamberedde mu kyali wange atanjagaliza kuba nanoonyeza omuntu gwesimukuwa Rama nongamba Stewart nze wendi ngenda kuyirawo omubiri walayi kuseneze nakuwadde nsiimidde ddala era Jake mpale biraka kwotadde Mama Fina kwotadde gundi waliwo Irina Riao Dubai kwotadde Daihad wa Craft Immaculate mwebalire ddala kuba nange munayisigwa amatufa abalina nnyo naye abantu abo nange nabeeyama ekyo kitono kye mba nsobodde kyenkola era Rama wama big up bambi nsiimidde ddala era mwe balowooza nti ffe tuvuma ffe tulina ebirungi bye tuliko bye mutalaba era nze mbasaba busabi mutulabire ku kino kibire kyakulabirako tetulina kye tukola era bino twandibadde tetubiteeka na mu kamera naye olw'okuba nti tulina bakama baffe ababa bakoze omulimu gwabwe tuba twagala tubakonfaminze tulina kye twakoze era naawe olyeyo ng'oyina engoye nga tozaagala osobola tugamba ne tujja ne tuzinona muyinza okulaba tubitadde mu kamera ne mugamba lwaki mubitadde mu kamera abalala balabirako okwo n'abalala ne bategeera nti ddala kituufu omulimu tuukoze Rama nze nsiimye bambi kati kyetuddako okimanyi Rama engoye enyambalemu nazo zikkirizibwa zikaddiyo Stewart olaba ne pulezidenti w'ekibiina eyagabye embuzi n'ettooka erimu ku olaba ne pulezidenti w'ekibiina eyagabye ettooka erimu n'embuzi emu ku naye bamukutte ebifaananyi bannaye mulina emimwa oba bagamba yagabye eki yagabye ettooke atogenda so banaye kyekiwama Rama gwe ndowooza olwabamaliriza ndowooza ogenda asimbula era ngenda simbula bimala yingira motoka nga nkulaga kuba bitwalayo kakati alebiraka nafiina nezetuwanafiina kandi mwebale nnyo mwebalire ate nawe Stewart weebale kulowooza ate era weebale kuyo kale so mwabali eyo nga mulowooza munaife tubeera wano kwasama bwasama tulina ebirungi bye tulina olaba gambakamu Saulo yalimu gundi ali mu Bible kati abantu Saulo yali alina ebikolobero bingi nga Katonda abantu ne bamuwayo nga baagala bamute Katonda n'agamba sisobola kumuta nayo kubanga bwe wajjanga enjala Saulo yalisanga abantu ku kyalo so tusobola kubanga tulina ebintu ebibi nga tuvuma nga tukola kine tubayo n'ebirungi naffe bye tulina okitegeera mukitegeera so kino kyenkoze sigamba nti kikoze nze asobola naye nze naye yama kuba nagava Uganda kujja ku kyeyo ng'abo abantu zaabalabirira sibateeka mu kamera ngamba wayo kyensobola kati kino kyaze kubanga nayagadde nkikole bajeke mpale biraka n'abalala basobodde okunkwatirako babadde ba Craft balabe nti ddala mulimo nagukoledde ddala kuba ndowooza ngabo babaagala konfaminga n'onakulala tebakola ki tebanvangamu so banaye byebyo deeki kyakabi
katugende munaye tuweereza abantu ekyo kitono kye tuba tuwaddeyo munaye oba osize ensigo ate okuwaayo tekitegeeza nti olina kuba mugaga nnyo ng'olina kino ne kino no n'ekyo kitono ky'oba otodde ne bwe luba 10 ne bwe luba meka oba osize ensigo so kyekyo dde ekiwama kyakabi. bannange ndowooza walabye ku kyagundi expired date gy'obadde obuuza nti n'ensi endala zikiina Kenya ya myaka 10 kati omukulu eyabadde akaayana yali akaayana ku ki ndi bulungi ogamba otya ssebo ekintu lezi kyabadde agamba zino kaadi ze bakaleeta empya zeziriko ez'emyaka 10 enkadde tezaaliko okitegeera naye eky'emyaka 10 kitegeerekeka kubanga national id yo kati faafuna national id mu 2014 zisanguka nze yange yamenyeka gye nalina byebirimu ebikyusa national gundi but the national identification number y'omuntu tekyuka kogendewa oba nemu naye banakyusa kaadi ebadde ku nkadde ne kumpya yegenda obbirako okitegeera eyo gundi era reason gyewabadde owa lezi nga oyabadde agamba yabadde ekyamu kati kankubulire ngenzeko ku Google nenteka ulira ngenzeko ku Google nentekako why national IDs expires why national ID expires gwe wona agenda n'okiteekamu bajja kukubuulira ebintu ebiringa bye nayogeddeko nga sigambye Uganda ngambye Geno ntadde mu national expires wona agenda n'obisomako ojja kumanya kinabadde ngerako kubanze nange nyina bye ngenze n'ensomako omanyi ne technology kati kambuuze ulira ne technology gwe bikiri wayo bye nayogedde ebifu by'otaawulira kuba kati South Africa balina smart cards ze ba introducing babadde balina kadi enkadde nga teze expire usigeera I think nezaffe ze bagenda later era zigenda beera somehow smart registrations zebaleta zisikaninga baleta ziri zennyini leta sebo zino bakusaba face zirina biometric zebaleta zennyini zirina gundi zirina facial zina zitwala facial biometrics bakusaba fingerprint yokoba because niwo wakwesa ku border finger bali bascanning eri gundi ne fingerprint yo kati wano batwala face n'eriiso kitegeera face ne eye omwavu my argument elogically wenade nkwadressinga olaba nga gundi lyamu wankolekitize before kadi ze Kenya zaite ze expiring actually naye mba kisomako neze Rwanda neze baleta empya zigenda ku expiringa but before information jembadde nkuwa wenabeererayo ko wenamanyirayo zali ze expiringa ulira ku Uganda ne Kenya ensi kyasooka okuba ne ID Kenya badde ne ID for some time kati wali oyagala era Uganda ekope system ya Kenya nkadde expiring nga wali empya eri mu kubeje naye kati wano tuba twogera ku bintu bya national ID tuba twogera kusinzira ku Africa oba ne ku nsi endala kusinzira ku wali nseta ina global kanze kandete naye kandete kyendowooze era kyemmanyi omuntu nga oli munnansi teweetaaga na kubeera na national ID kyewetaaga kiri kimu kati nga ku standard ya Uganda eyo nini noba ngo walidde emmere kyekira onabeera naye otya nga tolina national ID kati wuliriza ennewe kyekyo
wuliriza enamba yokka eba ekumala ne nga gye bateeka mu buli wamu ne bamanya buli ekikwatako ky'olina okuba nakyo ye passport nga omunnansi kaakati ffe abazungira gye batatuzaala yeffe be bawa ID nga era eriko eyo ennamba nga bw'olaba nnimi ya Uganda kati ezo ezaffe zibeera ne expiry date kapiki feya muki nini yagala mwami Kayongo kakuddemu ekibuuzo ky'obuuliza oba n'omwana ali mu primary I think kutandikira ku P4 tebalina national ID naye balina nini namba but they don't have IDs omukyala kyayogera kituufu muleke mwagala nnyo bazimuteera ku kukkakkanya soko wulire kati kyova olaba mbuuzizza nti oyagala njogerere ku standard y'e Uganda oba buli mwana wa P4 alina nini namba talina national ID era abange bawandiika wano kati ate lwaki omukyala kyayogera anti muvumu bane bakola kalina ka national ID tebalina ke balina namba muzeeyi yensi kyetayina national ID kati nze kambabuulire kati nze kanjogerere ku nsi gye ndiko ku nsi nga gye ndimu nga wenkitegeera kati ffe we tujja wano tufuna zi national IDs ebeera nga residence permit kati eyo ebeerako kaŋŋambe nti nga woolaba nniini okitegeera kati nga ebeerako naye omuntu yenna ow'ensi eno tabeera n'eyo gundi tabeera n'eyo ID naye ng'abeera n'eyo namba bagiyita personal namba buli muntu olina okubeera ne personal namba okitegeera era oluzaalibwa ng'ogifuna wali eri kyova olaba bagamba tebeerako expiry kubanga oluzaalibwa ng'ogifuna okitegeera kati kyogamba ensi yonna ekyuka olweyo olimu yokka buli kimu yonna kebeera America ina social security number yeeyo abantu baayo tebabeera na ID nga obulaa buno bu ID bwaffe tebabeera nana ne mu Uganda national olaba nini namba yo ne ku ID endala egenda okujja gye wali New Wins nini namba yegenda okujja eyo gy'oyina just ekikyukako bagala accuracy omuntu yali abeere Kabula Maido kati yadda Kampala yali abeere Mukono kati yadda Kasangati ekyo kyonna kitegeerekeka naye obuzibu bwonna buli ku munnansi kubeera na ID eyina expiry date eyina kubeera na foreigner okitegeera foreigner yalina okubeera ne ID anti olaba kiriwo ekitivu setting yayo togenda kuddira setting yeewuwo setting y'amakago ogireeta efuga agangi okola nakubuuziza mu kusooka nti oyagala waliwo kye tuyita global standard waliwo kye tulangawula nti global ID erina okubeerako nenamba ate lekagamba kuba mukyambu ate ebyensi endala tebikola wano nga kyagala oyitamutojaletaeri waliwo kye tuyita global basic standard ky'omuntu atirisa alina oba n'amannya abiri tojagenda mu nsi nga eri alina afulinnya wulira wano mujja kukwata bajega passport yekwata ku mutindo gw'ensi yo kuba eba global national ebeera nga bwe banaagamba nti buli ssomero lirina okuba ne sikuulu moto tekitegeeza mbu eyo yeekuyisawo yekonectinga ekyo gye tuyita global standard nti buli ssomero lirina okubeera erinnya n'emission ekyangu kikino lezi ekyangu kikino nti buli nsi erina okubeera ne national flag oba national anthem weebale nnyo naye ate kankikumalireyo nti nno nga twalibadde mu Uganda twalibadde ku levo nti buli muntu
teyandeta zinakwata national ID yanditegedde nini ye mutwe nga wagende wantu jasoma yokka kisoboka ku mitwe gyammwe tekisoboka olaba temumanyi na president afuga gwanga namba ya simu ne president naye nga kyonna kyekiri bannange omuntu yenna munansi tolina kukwata ID ng'erina expiry date era bw'otuuka ewange kiri bwe kiti reze ensonga eri bweti nga bwe mulese nti global standard buli somero buli nsi erina okubeera ne fulaga naye global standard tempa mateeka ki ekigenda okubeera ku fulaga yange global standard buli nsi erina okuba ne ID oba ne nin number nze nensalawo wawe nyinza ogiyisa okugituusa ku munnansi. It is my way. It would be bad singa Uganda ebadde terina national nga tulina nin numbers nga bwe twali 2013 ebintu ebibiri byanjawulo no alimpa future eziri ku Uganda ebintu bye tutannaba kuyiga kukozesa kati bagijjewo katuwuliriza olaba Uganda eyo gye mwekwasa mbu nini namba simanyi yeyina namba yokka eyo nga teweetaaze bufaananyi na biki ekumala okumanya information eyange yonna ekwata bwe kiba kirino Fwe tugenda okugulawo era account mu banka bakusaba nini namba bw'oba ogimanyi mu bayinza obutakubuuza kintu kirala naye bw'oba ogenda okugyayo ssente zate weetaaga ID ne bakubuuza nini namba yeri namba ki abasinga ID oli kwajja nini namba bakusaba physical ID sebo then kati awo okiba tekikola makulu ne basinga kwagalako nini namba bakusaba ate photocopy bakuba yaki bakusaba photocopy ne bagifotocopy Leze photocopy bagikuba badde manyi ku original leze ID yo eriko features mmeka kuba mwe mutunulira nini namba yokka ID yo eriko features mmeka era omanyi mugaso lwaki features kweziri nyizo obutamanya muwendo gwazo naye buli eriko ngimanyi kuliko nyingi kati gwolowooza kyogamba gwe nini namba yokka bali tebasobola kukuba ndaga muntu eno kapapula kano ne bakusimba nga kaliko namba zokka singa ebirala byali tebyetaagisa bw'oba olaba nti namba yeyamakulu ennyo ku byonna kati omukyalo yeyamakulu era omukyalo no kyakunyonyola yeyandibadde eyamakulu nga n'akafaananyi omutekeetaagisa nakwetaagisa ngezaako okugamba kiriwo ekiti omwavu kankubuza akabuuzo 1 second ngenda kusirika ovuga emmotoka oli Kampala ovuga emmotoka olaba ku traffic bw'oba omanyi driving oba driving license number oba bagiyita batebeera ku driving permit bw'oba olaba ba traffic kye bagikola nti n'oba tolina physical ID nakubuuza olina permit nti ye n'omusomera enamba eyo wadde ogijja mu mutwe wadde ogijja kapapula n'agiteekamu wali afuna information yo teyeetaaga kukuba ID yo kifaananyi photocopy omukyala yakunyonnyola nti system bwe yandibadde mu banka temulina kunsaba physical ID mumbuuze nini namba yange mugipankinge ini temunsaba ekifaananyi kyange ku screen mu banka ne bakimanyi nini namba yange nga sirina physical ID tebampa ssente labayo enamba yeyina okuba eyo ngeri very important naye kati Uganda bajja kusaba nini ate oyina okubeera ne kaadi yennyini nga ate kuliko n'obufaananyi biki byonna weebiti naye bwe kiri ekisookera ddala bannayuganda mba mugenze kwewola mu banka bw'ogenda okwewolera balina okujjako information eyajajjaawo iri ku ndagamuntu yo okitegedde anti kayongo abanga mugenze kugula akawunti balina okumanya information yo nze seewolangako mu banka kayongo kyoyogera kituufu ku levo yaffe nti nemanerenda amanyi mubadde mwogera ku nsonga ya Kenya nze gye mpangaalira Kenya national ID zaffe ezasooka naddala nze yange gye nnina zaali teziriko expired date naye obukulembeze bwe bwakyuka baleese empya ziriko expired date zimala myaka 10 then n'ekirala nsingayo Kenya tulina kye bayita wudumu namba
naye banga ID wudumu namba oba Uganda tugiyitenga nini namba. So woba ogula ettaka eyo gye basinga okwagala mu banka gye basinga okwagala yo namba okusinga ID namba nana mubere bulungi kati ekyewuunyisa ensi ezimu ku ze twegomba nga America ID yabwe expiring after 8 years. Kakati olaba ono kyagambye security number expiring security number bajetaaga nnyo okusinga ne gundi. Social security number tesobola ku expiring. Omuyinda nayo tekyuka. Liam omavuga muwe scenario mugwokubiri nali ngende Kenya naye nali ngenda awo kumpi nga mpise wansi nga ngenze nemotoka nga mpita awo kumpi benatuuka ku gundi ku immigration nga nsayininga omukazi nangamba ID yonga yaggwako nangamba yo national ID is expired ne mugamba fenna mu Uganda za expirinze. But omuntu teyandireese ekyo nekyo gamba nini namba teyaliko yali tasobola giraba. But she gave her question ngamba but your national ID is expired. Nemu expired nemu gamba nti yes okola wano ku immigration. Buli muna Uganda gwokolako waliwo akyali n'ennamu zonna ze expiring nga tebana zinyuwi nga naseka. Sinageza mba kuba mu explanation eyo yali asobola okunsaba kintu kidogo. So kati ekyo kyekikulaga bano kye bakunnyonnyola nti ID teyandi kutusiza naawe kutuusa ku boda okugamba nga ID yo ya expirinze bano kye bakunnyonnyola. Wali mpanze ninyonyole yatutte embuzi ensonga eri bweti tetwali kitadde ku Uganda kiri globally tetwali blamize Uganda because tukirabye nti ne mu nsi endala is expired. Ate bya global standard wabiganye nogamba wabigana nga atolikuba wagamba abense endala tebatusalirawo ate kati gyotuse kati Uganda nedda wuliriza Uganda eyagala eteeka ekintu globally naye ate ekiteekako bubi ekikoppa bubi. Ng'abalala we bakikola mu butuufu bwakyo of which kisasulwa na ssente okitegeera kubanga buli muntu yenna alina okufuna ID nga ddala munnansi ate ebyo byandibadde bikolebwa na bano abajja okubeerayo bubeezi nga si na bannayuganda naye kati nsasulira ntya okufuna obutuuze bwange nze nga munnansi nsasule nti ate nziremu nfune ID empya kiba tekikola makulu. Osasula okufuna ID empya kyogamba Uganda ID bazifuna za bwereere ssebo badde ekyo sikimanyi I stand to be collected ezisasula ze zino ng'ogimenye oba nga bagikubyeko your laziness. Kati wembanga noonya national ID nsobola okugenda bugenzi mbu n'egifuna bufunyi kwene empandisa empya ofuna bufunyi mbadde ekyo sikimanyi. Neze basooka okukola ezaali inisho zetwakola mu 2014 nazo zaali zaabwe. Owandiisi lwasooka tolina lwataano lwe wateeka. Tewali naye mwavulaba akakodi akaliwo nti bwe babeera nga waliko wrong information inosasula $5,200 ate kuliko wrong information wrong information ejetya bwe baba nga bo bennyini bwe bakola era tosasula bw'obanga gwe wakola era osasula lwaki expect you okuyita ku NASA n'okola endala erimu ebintu ebyenjawulo cause it can be possible. Munayo ekyo kye bagamba naye bwe genda wano ekkololo nze kennyini muzeeyi wange yalina national ID ne bagisobya bo bennyini be baateekako era naye baatusaba oba $5,000 okutereza era ekyo kye bakugamba mbu yabwerere naye kwekola eyiyo bagiteekeko era awali mero bateekewo femero obagambe be bakola era bajja kugamba wayogera mpola maybe
olite yawulira genda osasule era nga womanyi munnanga abantu baffe kuba abantu abakolayo kyoyogedde ekyo kiraba ekyo tukisuubira mu Uganda ku gavumenti level ekyo kibeera ku muntu nga gw'osanze era tokinenyeza gavumenti sente tozibawo tugambye oteka kwa akawunti tesaako katono akati nze omulamu andabika nguyingidde mu leeti naye ate okusinziira ku byempulidde ne bimpaliriza okujja waggulu nange mbeeko kyentiisa kubanga waliwo okwemulugunya kungi fe abamu kwe tubadde tulaba mu national ID n'ebirala tosobola kuŋŋamba nti ensi etalina national database nti eteeka ssente mu kintu kye bayita national IDs kaakati bwe neewandiisa nga nali mbeera wali mu lusanja bwe baasengula bwe nziramu okusabanira ne ngiwandiikira empeereze ID yange isindika luddawa osanga omuntu nga ID eriko katooke naye nga kati abeera ssemuto kakati bw'awandiikira nnira nti emuweereze ID egiweerezaawa era anaaleeta ID eyo ayina kubuuka nnyumba mmeka nga ajja abuuza paka waanaateeka ID okiraba nga kimeekinga sensi ekituufu nga tetunnakola national ID twalina okuddayo tulongoose land tenure system tusale plot C